Ku bbalaza ya wiiki ewedde twakulaga emboozi Ssabaminista Robinah Nnabanja bwe yayingira mu nsonga za maama Gertrude Nalule ow'emyaka 4 eyali yasibibwa nga kigambwa nti yalemererwa okusasula ebbanja lya ssente ezigambibwa nti zamuweebwa muliraanwa we Godfrey Bazaale. Ono yagenda ku kkooti Emmengo n'asisinkana omulamuzi Amon Magezi ali mu mitambo gy'omusango n'abalala era nga yamusasulira ssente ezaali zibangibwa n'alagira ayimbulwe. That rich man you are trying to favor came and destroyed Nalule's property. Yes. So if she's paying 2.8, which I have paid already, is she still losing the house? Where are you donating the house? There I will die there. Me and you will die on that house. I'm telling you. Kati olwaleero Ssaabalamuzi Alfonso Owiny Dollo ategeeza nti Ssabaminista Nnabanja alina okukimanya nti Essiga Eddamuzi lirina alitwala okusinga okuyingirira emirimu gyalyo. But now what took place in court that Monday was unfortunate, unacceptable, a total outrage. If the purpose of going to court was what took place, I think the Right Honorable Prime Minister should have known this country has got a Chief Justice, should have called. She should have known. I believe she reads the Constitution and she understands. There is a principal judge who is in charge of the High Court and the Magistrates' Court. There is the Chief Registrar, whom they called and gave a reason beyond which they acted. I would be failing in my duty as head of the judiciary to defend judicial officers if I kept quiet. I would be failing in my duty as a Ugandan to see this type of abuse of the Constitution and I keep quiet. Abyogeredde mu lukungaana lw'abalamuzi n'abawandiisi ba kkooti olutudde ku Mestil Hotel mu Kampala nga luno lwakumala ennaku 2. Ssaabalamuzi Dollo asabye abalamuzi obutatiisibwatiisibwa banene mu gavumenti nga bakola emirimu gyabwe. Because we take special oath never to fear, don't be intimidated by whomsoever who comes to your court or tries to intimidate you to do the things against your oath. Don't be intimidated. Dollo akasiza abalamuzi nti ng'ali mu kifo ekyo waakulaba nga bakuzibwa era nti waakubawolereza nga bakola emirimu gyabwe n'okwewala obuli bw'enguzi. In whatever decision you make as a judicial officer, I will defend you. Both in private, which you will never know, and in public, like I'm saying now. Similarly, if you behave in a manner unbecoming of a judicial officer, things like corruption, I don't even want to talk about it. Omulamuzi Omusasi yakiikiridde akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Dr. Flavian Nzeyija ng'ono alambuludde engeri abalamuzi balina okweyisaamu naddala nga bawoza emisango okusobozesa abantu okufuna obwenkanya. How can you exercise a clear moral authority to give direction to other court users when you are a perpetual absentee or poor-time manager yourself? Olukungaana erumu abalamuzi ab'enjawulo bakubaganyiza ebirowoozo naddala ku ngeri gye banaatereeza obuweereza bwabwe. Shamsahd Nalugya yakusakidde eggulu lino.